Abatuuze ku kyalo Lwampama ekisanga mu ggombolola y'e Lwengo ogende wa ssente waabwe Bingo Vincent okubanja sitampu y'ekyalo kiddiridde okutandika okukaluubirizibwa mu kufuna obuweereza ng'olulwe bagendayo abategeeza nga bw'atakyalina sitampu. Ng'omwana wange yabadde alina gy'alaga ntambula nga siraba sitampu n'engendo wa chairman omwana wange bamusazizaamu olugendo lwe yabadde agenda. Tukyalina we tuwaaba embeera twawambira. Ekyalo ky'e Lwampama kiba tekiriiwo. Bagamba nti embeera eno evuddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera ne basaba radisi w'ekitundu ekyo Amy Kateera okuyingira mu nsonga nga batiisizza nti singa tewabaawo kikolebwa si bakwetaba mu kulonda ssente wa kyalo. Ebisolo by'abantu bibula nenga sitampu bano abagirina sitampu bebagenda nga batambuza sitampu nga bakonako bukoonyi. Okulonda kwandibadde kusooka ne kuyimirira ne batereeza ensonga ya sitampu. Tetuyinza kulonda kalulu nga tetulina sitampu yaffe. Binga alumiriza ssente w'eggombolola okulemera sitampu y'ekyalo ekizingamiza emirimu. Abagenda ku banka ofuna ssente siwali sitampu. Abantu bonna abakyala bagenda mu bibiina byabwe baagala sitampu. Yeeganya ebimwogerwako nti sitampu okutwalibwa yagikozesanga mu bukyamu kyagambye nti emyaka 4 gy'amaze nga ssente w'ekyalo tasobola kukozesa bubi sitampu. Ogenda okukola sitampu bonna baziba wadde nti eyo tejja gifuna bwewaayo mpe bali ne babba nogabana ssente neŋŋamba emyaka gyenkulemberedde abantu kati ku budde buno nze mpaeyo sitampu eyange bagibbisa. Sitampu y'ekyalo okulemererwa ssente w'eggombolola kiviiriddeko abamu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwa ssentebe okuli David Muhereza okutegeeza nga bandiba nga batawaanira bwereere kubanga ssentebe w'eggombolola yalonda dda Hamza Kasozi bwe bali mu lwokaano. Mr. Kizito gwayagala kakati abantu abo sitampu singanga tagituwadde omuntu mu kiseera kyayo kyokandi ng'ova oba chairman mulidde oba oli alidde ayagala kugireeta giwemu directori kati ffe twesimbyewo ku nsonga ki. Ssentebe Lawrence Kizito gwe walumiriza okulemera sitampu asambaza ebimwogerwako. Yatwalibwa ku ggombolola ya Lwengo Sub County era sitampu eyo eri mu ofiisi ya chifu w'eggombolola so teri mu ofiisi ya chairman w'eggombolola. Bano babadde bakyakayanira sitampu ya kyalo ate abatuuze b'e Buwonzi ekisangibwa mu division y'e Gombe mu munisipali y'e Nansana mu Wakiso nga bali mu kwemulugunya ku ngeri gy'essita y'okulonda gyekomezeddwawo nga mulimu abantu bayitirivu abagatiddwamu ne bagamba nti si ba ku kyalo. Kigambibwa nti regisita bagitwalira ng'erimu abalonzi 3 kyokka egenza okudda ng'abalonzi bali 4. Yagenda erimu abantu 306 egenza okudda nga balimu abantu 400. Tetumanyi babatuuze abo bazze batya ate tetubamanyi. Batuyambi regisita eno gibemu abantu abalimu abatali batuuze. Ng'ekyamazima nga regisita bagyongeddemu empapula 2 olw'abantu betutamanyi. Ne bajja amanya gaffe mu regisita. Kusimanyi akaluke tugendamu kanawaka amazima na bwenkanya. N'olwekyo mbasaba tukkirize abatuuze abava mu kitundu ekyo balonde omukulembeze waabwe. Abalina okwemulugunya kwe kulina ssente w'ekyalo kino Abdul Katende. Genzo okukebera nga omukono gw'omuwandiisi awandiika nga gukyuka ku peegi ezimu n'atugamba bannaye mwongeremu ekkanya nze sinze empandiika bwentyo. We tusinza obbakwatira omuwandiisi yakozesanga peeni ya Bic naye tugenza okulaba nga ate wano bakozesa natalaji ng'ate n'omukono gubakankana. Hajati Adija Namyalo akulira ofiisi ya ssentebe w'NRM ekyambogo alambudde ifa alonderwa mu division y'e Makindye okukakasa obanga abatuuze abeewandiisa bajjumbidde okukebera enkalala ng'alambudde ebitundu okuli Kibuli Katwe n'Ensambya Hospital Zone. Hajati Namyalo asinziddwa nasaba ne Uganda okulonda abakulembeze abeesigwa abaana baleetera enkulaakulana y'omuggondo. Kubanga tunalonda omukulembeze omutuufu ajja vumirira ekikolwa naye ng'akivumirirwa alina obusobozi ate obukuwa ekyokukola ng'ayambiddwako gavumenti eya wakati. Ekabula kinyola abatuuze nga bakulembeddwamu Ronald Rotu Mukasa ssentebe wa Katende Zone bamubuulidde nti beewandiisizza basobole okwetaba mu kulonda kyokka nga bennyamivu olw'effujjo eribakolebwako abakuumaddembe nga ne ssentebe tebamutaliza. Ate abakyamu oluusi bava eri gye bayita eggaali naffe naye tufuluga kaakati bwe baddukira mu ffe naffe batutwaliramu. Tebakyayogera kyamani yani Basatebe babajjeeko eddembe lyabwe nabo bennyini babakuba n'obakuba n'ogamba nti kati ki ffe bakulembera ffe batuyisa batebe bakubidde ssente. Basabye gavumenti eddize bassentebe obuyinza okumanya ku bikwekweto
ebigenda okukolebwa mu bitundu. Operation bwe ziba zizze zituukirire ab'obuvunaanyizibwa abali mu kitundu. Hajati Namyala ategeeza ng'abantu bajjumbidde enteekateeka eno nga basabye balonde abakulembeze abeesimbyewo mu kibiina ky'NRM okusobola okubatuusaako obuweereza. Kati ogenda ngamba nti ogenda alonda wa Nuupu Kwerosi. Owa Nuupu Kwerosi 2 alonde wa NRM. LC 3 abere wa NRM. Owulira kati ani agenda okuyambagana ani? Asabye abakyala balonda abaana bakiikirira basobole okwebeezaawo awatali kusabiriza baami. Tuveemu kiri ekyokusabiriza abasajja wabula twekolerere.